kati nkugambe ali China kumachana kete nangamba mami network tutawanya obudde bwaffe bwe tuzukukirako buba buzibu nenjagala kwogera naawe Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful. Katonda akola muffe ye Katonda Mukama yeebazibwe. Ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambye bwe nali mbatwala ku kisaawe kubanga bonna baagenda n'oli omukulu yagenda kwadda era naye telecom engineer ba engineer bombi babiri nze mama waba engineer nze Katonda yampa sitani kakolime sitani kakutame kakola atya Katonda yakwase ebiri n'agikolaki nali mbatwala ku kisaawe ku Mande ba engineer mother of engineers yinza okuba simanyi Luzungu naye abaana bange balumanyi abaana balumanyi kati wanje byesaasoma bakolaki kabisoma ye Katonda nze siri wano kukyamukiriza nga tayitangako mu muliro Tompana nnyo tomeza amalala kati ku Mande nali mbatwala omuto naŋŋamba wabula mami ebintu bino byewuunyisa kubanga twali twatambulako dda nga bakyali bato naŋŋamba mami ebintu bino byewuunyisa kati tuzzeemu okutambula nga ba sisters nga bagenda ku lugendo oluwanvu e China okitegeera Mukama yeebazibwe oyo si Katonda lwaki ogwamu amaanyi lwaki oyo ngobera ekyo kintu ekikyo kitono nnyo gweweetaaga miliyoni 2 ze naye neetaaga ezisuka mu 100 kubanga omwaka gwamalangawo miliyoni 18 naye mu budde obwokuba nti no school fees zigenda accommodation transport biki laba lockdown bweyingirawo omwana ng'ali Uganda ab'essomero ne bagamba agenda kusomera online ffe naye twagala zaffe zonna tuzikolaki tuzeetaaga ne tuziwaayo mpola mpola omwaka gwagenda okugwako ng'omwana amaliriza nga ne sente ziweddeyo Mukama yeebazibwe. Omulabe yalowooza nti olw'okuba nti tuyimiriddemu omwaka tetuyina lugendo oyinza okuba ng'olina Woolstock wangi n'alowooza nti yakumala takumalanga oli mwana wa Katonda eyemera Katonda agirimu kubanga nze nandigambye naye Katonda samuweereza nali sisaba naye ekyokulinnyamu omwaka tekitegeeza nti twali tumaliddwawo ekyokuba mu mbeera eyo tekitegeeza nti omaliddwawo ekyokuba nga bakustopinze ku mulimu tekitegeeza nti ogenda kuddamu kukola ogenda kuddamu okukola ekyokuba nga obangibwa mu muzigo tekitegeeza nti tolizimba ngambira neiba muŋambire kyekyokuba nga bakubanja sente za rent tekitegeeza nti tolizimba ogenda kuzimba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omukulu Bujingo, Pastor Bujingo owa Canaan Land wane bwayise ndoza bwayise nze bwendaba Sapolo bwayise bwe watyawo yavuddeyo kyaddaaki n'avaamu ekigambo. Omanye ensi eyinza okukulumiriza, ensi oba embeera ziyinza okukulumiriza n'osooka olivinga obulamu obutaliiyo naye nga gw'ogamba nze ndi ku kituufu sigambwako ekiba kibe n'ofuna n'abawagizi abakuwaga. Naye ffe abagoberera ensi nammwe abasoma ku bitabo eby'eddiini, abaana bano be tuzaala ku bonna tekubaako akola interview, ku bonna tekuba akola application. Okeera wakati w'okunyumirwa kwo naddala abasajja kuba bba abakazi olumu akwatibwa naye tuli ku musajja ebiseera ebisinga wakati w'okunyumirwako n'ogamba muntu ono tugende twekoleko emikolo egiri hore n'egitali hore. That is emikolo gy'ekisenge emiteeketeeke mu ngeri nti baakuwoowa n'omuntu baakugatta n'omuntu gy'emiteeketeeke. Egitali miteeketeeke gye gino n'ofuna munno n'ogamba tugende nze nkwagala n'omudeddereza paka lwakukolako emikolo. Bw'afuna olubuto omuntu ono, omwana ono avuddeyo ono, mwenna sayidi emiteeketeeke n'egitali miteeketeeke, mulowooza omwana ono avaayo yaaba naki? Mu nteeseganya zino ye yayinamu ki? Contribution ye yali ki? Mu nteeseganya ze mwali mu taata ne maama we, omwana ono yayinamu contribution ki? Nkikulekedde naye nze ansa yange egamba teyayinaamu. Era singa temwakikola teyandibadde ku nsi. Therefore mumuvunaanyizibwako 100 ku 100 mwembi. Bwe mumala omuvunaanyizibwako n'abeera mu nsi, gwe n'ogamba nze sikwagala mwana gwe, omwana n'agezaako olumu okwesibako, ate no n'amateeka mazibu gakugamba tojeemeranga muzaddewo mu mbeera zonna. Naye etteeka lino nalyo lyandibadde ligamba tovanga mu mwana wo ebiseera byonna, kubanga ono omwana gwamuleeta ku nsi, gwa akola emikolo ye gy'atali na contribution. Takuba ssimu, tasaba nti mbadde nsaba munzaale, okujjako omwana gwe tuyinza okwogerako yonna ali gw'adoptinga oba gw'osanga nga mulekwa n'omugamba jangu obeere ewange. Oyo ayina aba yamuzaala ebizibu ne bijja buki? Buzzi. Kati Pastor Bujingo ekyo ky'oyogedde olaze maturity, olaze obuvunaanyizibwa, obwesimbu n'okudda ku mazima agasembayo ag'enkomeredde nti oli musajja mugagga nnyo, oli musajja musumba nnyo, oli musajja agobererwa abantu abangi ennyo, to the tune abamu baafuuka na ndiga nti pastor kyagamba kye tukola. Wali okirowoozezaako? Pastor tetulina kumusinza, but waliwo embeera lwejja ng'omuntu agamba okusinziira ku Sseekagundi namulaba agamba ate n'akola bw'ati.
kati n'abagoberezi ba pasita waffe Bugingo bwe bawangaala naye ng'alina ebintu by'awagira ebitali mu butuufu, omuntu atuuka okulowooza nti bye birina okukolebwa. Naye bw'avaayo n'akugamba nti embeera bweri, n'akugamba nti omuntu obeera kisajjasajja okuzaala omwana n'omuteeka ku nsi n'otamuvunaanyizibwako, n'otamulabako, n'otamufaako. Really bwe kiba kyavudde mu kamwa aka pasita Bugingo, kyakuyiga, kyakusoomooza eri abasajja abali mu nsi eno. Kitya abasajja bangi mwayawukana ne bakyala bammwe ku nsonga entuufu n'ezitali ntuufu, naye mu kyo bwe wali oyawukana ne mukyalawo mwasigaza abaana 2, 5, 10 oba 1. Naye abaana bano bwe mwali mwawukana, wanyiigira maama waabwe n'ebimukwatako byonna. Ebimukwatako bye bano abaana baazaala. Awo logiki wajjira. Inno waliwo anyiigira abaana abakulu. Ekyo si kituufu, naye otandikirawo. Naye oli taata wayawukana ne mukyalawo omu, alina abaana ba myaka 2, 3, 10, emyaka egyo egisaana okulabirira. Tosasula school fees, tomanyi kye bambala, tomanyi kye balya. Naye nga mu magezi g'amangi, ne lwaki soogera mazima, mu magezi g'amatono, gwe taata gy'oli eyo ogamba nti bwe bakubuuza olina abaana bameka ne bali obamenya, bajjo kano kakkwatako. Bwe bakubuuza olina abaana bameka gwe taata, toswala ovaayo n'oyogera nyina abaana 6, 3 babeera ne maama waabwe, 3 bali ne mukyala wange ono gwe nnina wano. Ekigambo nnina abaana bange, my children, kitegeeza kubeera nabuvunaanyizibwa ku baana abo. Regardless omukazi yakukola ki, oba omukyala wamukwatira mu bwenzi, oba yakubba, oba teyayina mpisa, oba yali mukyafu, oba mwalemagana, for whatever reason you have, omukyalo ono oba olina okulabirira abaana, oba ye tomulabirira yamanyi. Naye bano abaana be wamuzaalamu, taata buvunaanyizibwa bwo. N'ekigambo kino ekyokugamba nti yamba kikyamu. Okuyamba kuba kuyamba muntu atakwatako. Ne bano abaana abaliko obutofaali bwo, abalina DNA ezo, wallahi oba tobayamba, oba okola buvunaanyizibwa bwo nga taata. Oba okola buvunaanyizibwa bwo nga taata. Kaakati bw'otalabirira baana bano, wali okirowoozezaako nti olina ebintu by'ofiirwa mu nsi. Omanyi abantu abasinga mulowooza nti bw'ofuna ekyokulya n'ovuga emmotoka ne woosuula n'obaamu ne miliyoni yo biki by'oyagala nti bimala. No, waliwo olunaku lwe lugenda okutuuka mu bulamu bwo ng'oli ku nsi. Olunaku lugenda kutuuka obeerewo, oluusi Katonda akuwangaaze, obeere mu nnyumba yo eyo gali kwoleka gye wazimba, either olengere abaana bo ku nsi nga be babbi, olengere abaana bo ku nsi nga be bataayaaya n'ensi, olengere basajja banno bakuyite ku mikolo, mutabani wange agenda kuwasa, omwana akwate omuzindaalo agambe atonyeze n'ezziga neebaza taata wange,
okumbeererawo. Neebaza maama wange okumbeererawo. Nzijukira bwe twagenda mu ddwaliro, nzijukira bwe nali ku ssomero, nzijukira bwe twali na trip bweti, nzijukira byonna biraga omuzadde yali afaayo nga taata atudde mu ntebe ye bw'ati. Omwana atuuka okuwasa oba okufumbirwa ng'ebyaddala taata gwe asalawo nga si byakumwesibako. Kuba omwana bw'aba amaze okwerandiza atobye n'ensi. Kati wano mu kuwasa mu kwanjulwa n'okwanjula, mu bintu byonna ogambye tobiriimu. Ku kuwasa n'okwanjula awo ennono lw'oyagala ziveeyo taata. Ku kuwasa atuuse okukola emikolo, taata ovaayo ogamba sijja muwa blessings zange. Ku ddiiru ki? Taata toweeredde mwana, taata tolabiridde mwana. Si lwakuba nti oli mwavu wabula ogaanye bugaanyi wayawukana ne maama waabwe. Omwana ne yeetobera atuuse okufumbira oba okukola graduation ogamba emikolo girina kuba mu maka gange. Kuki? Obwataata taata obwo bugenda kukuyombesa. Taata omwana tajja kuleeta mukolo mu luggya lwo, ale ne by'okolima tebijja kumukwata. Olw'ensonga blessings yali azeetaaga okuva mu buto, wazigaanira. Kati blessings oyagala zimuwanga afumbirwa, bw'oyagala amaze kukolererwa bamaze omumukolera ovuddeyo nga taata. Nze ndowooza tekiba kituufu, ne bwe siba nze bw'oba oyawukanye n'omukyala sigaza obuvunaanyizibwa bwo obwa taata. Mu bulungi ne mu bubi sigaza obuvunaanyizibwa bwo obwani obwa taata. Waliwo ampeereza message nti Nudini nno okyali ku bw'abasajja abaayawukana. Tuyina n'abasajja ewaka nga tetwayawukana nabo, ng'abaana tebamukwatako. Omusanga eyo ku nsaniya z'abakayibanda ne Ssuuna Beeni binyaanyanyaanya, nadda ewaka ng'ajjudde bulungi, n'asaba essaati ye n'akeera n'agenda ku mweso, n'agenda babbulooka abo ne bano abasajja abamamotoka beekoze bintu. So Pastor Bugingo oba oli kyakulabirako ky'amaanyi bw'oba wavuddeyo n'oyimirirawo nti abaana bomaze ebbanga emyaka 7 tobalabako. It's never too late. Abaana bano balabeko. Nali nawulirako nti abamu ku baana b'olina ne ku radio waliwo abagobawo okujjawo. Sikakasa butuufu bwakyo, naye bwe kibanga kyaliwo manyi kigenda kukoma. Therefore abasajja abali ku mukoto guno mukwate ekyokulabirako kya Pastor Bugingo. Labirira abaana bo. Whatever reason you have over their mother, it is not their fault. Ekyokubiri, omwana baba yakusobyanga wuwo. Find a way, find room, find space in your heart to forgive this child. Oyinza obutamukolera byonna, but do something for this baby, for this daughter or daughter, for this son. Gwomanyi nti gwamuzaala. Nze nyina abasajja bemmanyi nga bali mu myaka gyabwe 65 kwambuka. Ayina ennyumba y'ennene, abaana tebajja kumulabako, mukyala we yafa, ali awo yenna yakula enviiri, abeera ku kabbiya ke, ng'olinga atandika obulamu nga mu bufunze toyina family. Bano abaana be muzaala be mukula be bafuuka bazadde bammwe. Bw'okula abaana bafuuka badda mu kifo kye walimu. Wulirawo bulungi nnyo wano. Taata ne maama bw'ozaala abaana obalabirira. Nga gwe taata ekikufuula taata because gwe
ovunaanyizibwa ku byetaago byabwe mu bulamu bwabwe. Kaakati essaawa engeri gyetayimirire gyetambula. Taata yali owa3 n'ofuuka owaana n'oyingira 5. Okula abaana bakula. Oyingira 6 mwegi. Eyazaala abaana ku myaka 25 baba bayingidde 3 oba 4. Eyazaala ku 3 bwe kityo. Kati wootuukira ku myaka 65 abaana mu biseera ebisinga ku myaka 3 baba batandika okutakula. Katonda bwe yabulesinga nga balinamu ku ttooke, balinamu ku k'omunsawo akasente. Kati batandika okudda mu kifo kyo bwe yali abalabirira. Wulirawo wano, taata yali alabirira abaana batandika okukulabirira kikyuka. Oyina emyaka 7 wawummula bitambula tebitambula batandika okugamba taata katumulabirire naffe. Era beekubira obusimu. Taata nno mulwadde, sukaali amuluma. Maama nno mulwadde, ensigo emuluma. Gundi nno mulwadde, ayina prostate. Kati abaana batandika okwekuŋŋanya. Gwe nno n'abazadde bawerako bawazaala abaana bangi. Nti tukoze tutya? Nga naye bwe watuulanga n'ogamba gundi nno ekkundi erimuluma, waliwo abaana abalina amakundi amanene. Tumujjanjabye butya? Omwana ono ayinamu obwosi. Omwana ono ayina obwoka. Gundi okutuuka embukuno tekuwulira. Ku ssomero baŋŋambye omwana amaaso tegalaba. Oyo omuzadde yakula n'omwana ng'afaayo. So baŋŋambye omwana amaaso tegakola tegalaba. N'omutwalako Emmengo, Kibuli, Luddawa, Mulago, paka Katonda lwamuvaamu ne bitereera. Ne yeekoona ab'omu kyalo ne babafunirako bisere. Abalina ku ssente ne babatwala mu malwaliro. Ne bamuwa ku mata. Nti ono nno baagambye tanywa mata, mumuwe guno. Ono baagambye talya nnyama. N'omanya nti taata lwe muguze ennyama bamuwayo kakoko. Lwe muguze ku nnyama ebinyeebwa bye. Embeera eyo taata olwajja alabirira omwana ono. Kati tutuuse ku myaka emikulu 65 7 kwambuka 80. Ebintu bino bye wali okolera omwana olw'obuvunaanyizibwa birina okukyuka ne bikola biti. Kati omwana n'atandika okugamba taata nno baagambye takyawulira. Tukoze tutya? Nina abasajja abakadde n'abakazi abakadde bosanga bamuteekamu akantu mu kutu mwawulirira. Oluusi abaana bamuyambako okukola ekyo. Naye kaakati gwe taata tewalabirira baana bano. Bino byonna bye mbadde nnyumyako gwe wagamba tebikukwatako. Kati otuuse mu 7 omwana yeerandiza. Ye manager wa banka. Ye manager wa banka. Batandika omubuuza kati taata waasula atya mu kayumba kali? Kibuuzo kituufu, taata wo asula atya mu kayumba kali? Nga bakubuuza omwana ono ogenda okukola mu banka, gwe taata wakolako ki? Mu lugendo lwenga okuva nga moto paka wano we yatuukira okuweta akole mu banka nga tannakola mu banka, gwe taata wakola ki? Tonnabanja mwana ono butakufaako. Nga tunnamubanja omwana ono wamukolera ki? N'ab'eŋŋanda abamu kino mukirowoozeeko. Oyina omwana ono yajjanga wammwe n'awummula, oluusi n'akuyisaamuko, anko gyebaleko, ndi ku ssomero eno, tuyina tuwa, njagalayo emitwalo 5, ebyaddala nga nko ssente azirina naye aganze oyo sinze mmuzaala. Anti oba oliawo omwana ng'akikubye MP ali mu UN, yagenda mu America, ali mu Europe, sente Katonda yamuggulira wazirina, akola mu banka, akola ku TV, akola musuubuzi musutumufu, sente yaziwa obutwa ziri awo tezivaawo, ng'ojja n'embugubugu amannyo temuli. Omutabani oli otya? Bambi wafaanana omugenzi n'omumalayo.
taata we yandibaddewo n'akulabako bambi ng'omwana akutunuulira ng'oli emmere ng'akuwaayo emitwalo egi 5 2 oba takuwadde nga naye bw'otaamuwa ng'oddeeyo ng'okolima olaba muntu gw'okolimira bintu bitebimukwata bakubuuza who is to blame munyambeko abasobodde okundaba who is to blame munyambeko mu comment awo ani w'okunenya mu nsonga eno byonna ng'omaze okubikola mu nsi sigamba nti tukolerera mpeera baana tulabirira naye wandibadde okola kye bayita obuvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuntu obutuukiriza gwe nga taata omulimo gwe ogukoze gwe nga maama omulimo gwe ogukoze fule oba gwoga abaana b'omukazi we omanyi maama waabwe oyo okusinziira we mulaba abaana abo yagenda nabo abaana yaboonoona kale n'ensonga eyo zogenda nabigenda oba batuula P7 oba n'atuula S4 nange shashoma sente zange ze nazeekolera mama waabwe wa mutwe munene mama waabwe oli kumbizi nanti gye boogerera bwe batyo mama waabwe yantama kale musonga eyo Katonda ajja kuwangaaza agagamba enjogera gye waliwo yogeza ng'olina ecupa ya bbiya mu kamwa agafiga embizzi mu kamwa ng'amaanyi gakuwagana essente zijja kuggwako zinza n'obutakuggwako kati waliwo paati eno ey'oku nsinga ewedde ofudde batugamba ffe abakkiririza mu Allah abaana bw'obaleka ku nsinga obalabiridde bulungi egimu ku mirimu Katonda gy'asooka okukusasula engeri gye walabirirangamu abaana wali okirowoozezaako nti n'okuliisa abaana bo ne gundi nayo saddaaka kikola kyakusaddaaka okulabirira famire y'obulungi nti nayo saddaaka abasiraamu bamaseeka muveeyo mu nnyambeko wano wakirowoozezaako nti nga tonnakola saddaaka awalala wonna nti n'okulabirira famire yo saddaaka noba ng'olina gy'ova n'oga mampa emigaati 2 njagala abaana bange balye ku mugaati bulungi eyo saddaaka mundeetere wali tebajja kunywa cyayi mukalu baleete sukaali banywe eyo saddaaka ebijanjalo bino babiriddeko baleeteyo kilo z'ennyama 2.5 kuko mmeka balyeko nabo omanyi nti okulabirira famire yo saddaaka mulowooza saddaaka zitwala bweru ku mizikiti omuzikiti guli mu njuuyo okukwata nti muganda wange moze Megatron n'agamba mamire kyokka mutwalireyo kakoko eyo saddaaka mu busiraamu moze mamire kyo mutwalire ku kifi ky'enkoko obusiraamu olinda mpeera zo wa Mungu mamire kyo wa moze Megatron mutwalira ku nkoko okubira ku maama wo n'omugamba maama guta ku kifi ky'enkoko saddaaka ewedde emirimu saddaaka tolina kugikuŋŋaanya n'ogamba abateesobola muliwa okukwata nga ndi naawe wano nenkugamba moze nenkugamba Jeni nenkugamba basiima noonya nno 2 nti omutwalo guugwo teweetaaga kuwa bantu bafa kati taata eyeewaayo nti gwe abaana tebakukwatako bw'onooweza emyaka gyo 7 abaana ne batakufaako okukolimako kugenda kwongerako kunyweza mba sukaali waagenda kwongera kufuuka sukaali kidini egenda kwongera kufuuka kidini olubuto olukumala lugenda ekindi ekyesiba kyongera kwesiba because tewakola mulimu gwe walina kukola. That is life. Dakiika mmeka tewakola mulimu gwe walina kukola nga omuzadde. Bw'onoofa mu ggulu emirimu Katonda gy'alina okukubuuza obuvunaanyizibwa bwo ku nsi wabukola oba tewabukola.
ekibuuzo kiwulire obuvunaanyizibwa ku nsi wabukola oba tewabukola kuba bagenda okuwaga ku nsi weebali bakinyu gye bali bakwano bagamba tugende tukuba abakazi gye bali abakyala bagamba nze omusajja simuwulira tombuulira abakyala n'abaami baganze ebyo ebyanda byantama gye bali. Question is bw'ofaani agenda okuteerako okusabira okulombereddwa muntu kyagenda okubeera emakka akusabire muntu kyagenda bannaffe ab'ensikiriza endala muntu kyagenda okusomerayo sapule muntu kyagenda okusabirayo emmisa agambe emmisa njiweereza muzadde wange wali tomufaako ku nsi agenda kufiirako wa ogenda kubeera eyo ng'oliawo mu misota gikuyoola gikuzze eno sitaani akwambusa bwakukkiriza akubamu empi bwakusogga ebiso ole bakuwayo omukisa bwodda oteekayo engalo tolina akusabira abantu bafa babeera eyo wansi time kati nga mu kisiibo nojja n'oteekayo engalo nga gwe basuliramu ekinusu abakusabira ku nsi abaana be wateekateeka obulungi ku nsi abantu be wayisa obulungi ku nsi abaasigalako abatuula ne bagamba nti bambi kati nga nyina jjajja wange Madiina bambi yanjagalanga nnyo yafa nzirawo ne ŋŋamba jjajja wange Madiina Katonda amusaasire jjajja wange Madiina mujjukira bambi nina muganda wange Moze yafa accident awo yali mukwano gwange nnyo nina taata wange nimbeera nga bambi Katonda abakole ki abasaasire n'abalala bantu bange bafa naye ŋŋamba erino erinnya bawulira nti buli lwojjukira abantu bafa nogira jjajja Madiina bana jjajja Madiina yanjagala yalabirira Nuruddin n'ampaana waana mu nsi yonna nga nkola ku TV n'ampeerezayo 3,000 mama wange naga twalira muzzukulu wange gwe mugambe zino 3,000 zange nze njagala oba ali amupaani mugambe jjajjaawo akuwadde mama n'amugamba nti naye omuntu gwoweereza ssente nga yakula akola ali bulungi nti ate wamulabye yampeereza sukaali yampeereza kino naye njagala naye alyeko ku kanga akatono nyinawo wano emutwalo gwange mutwalireko 3,000 kati ebyaddala jjajja Madiina ndawula yafa mbuulira lwe nnaatuula mu dduwa bwe nti ŋŋaana okulowooza ku jjajja wange Madiina nyina taata wange anzaalira ddala e Namasuba wano mu kikajjo mabegaawo yafa musajja wattu naye yandabirira yankolera byankoledde nampa ebyobugagga buli lwe mba ntambula bane nzijjukira nti naye ng'ensi sinnagitoba nayo nyina wensinziira nti ani yabimpa taata wange bambi nti nyina ebibanja nyina amataka nyina amayumba nga Nuruddin nyina byenkoze naye ne mba sikoze nzijjukira taata wange bambi yatula n'agamba wano mpaddewo Nuruddin tandikirawo obulamu naawe oyongereze okwo kaakati gwe taata alaba essaawa eno nga bwe mbikunyumiza gwe omwana ono ng'ofudde agenda kukulowoozaako ki nti taata wange muzeeyi wa Lusembi Musoke atudde ne gyali alina n'ogenda mu ggulu buli mwana amusabira buli muntu amusabira taata waffe bambi jjajja wange mukugambye Madiina nyina mama wange mulamu gyali e Namasuba eyo naye ne kugina emyaka gye nnyina akukubira owaayi baŋŋambye oli mulwadde oba ojje wano tukujjanjabeko e Namasuba eki amama ndi bulungi bw'oba owulira baŋŋambye omutwe gukuluma nnyo n'essenyiga nti bw'oba tuli bize nnyo wandizze wano ne tukufumbirayo ku mmere ne tufuna omugala nyina omukyala nyina wendi nti kati nkuwa omuzadde oyo afaayo nti mama wange ku myaka gye nankubira owaayo entege owaayo Nuruddin manyi mama wange Mumbejja tapapa owaayo Nuruddin nti wangi maama
assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangambye ekisenyiga kikuluma nti senyiga numa bwoba owulira bubi wandizeeko ene waka jange namasuba nkufumbireyo ku wano nkukolebwe nti onyweyo wano tulinawo gundi osobola n'omulaba n'otagendayo bati yakulaze nti omwana wange ali atya kati oyinza kumwerabira otya. Sikugambye nti ankubidde kumpa ssente nenze maama wange nkokakasa ne kati ne bwe mmukubira ne mmugamba noonya emitwalo 10 gimbuzi nkugamba 10 aginoonya n'agimpa naye kati ndi mu myaka nze mmuyambako nze mmulabirira naye nkugamba ku buvunaanyizibwa bwe ne mmugula ne mmugamba kati embeera si nnungi bw'aba tazirina azeewola kati nze omuntu oyo ngenda mmusasula ki naye kuba mwaka zifaananyi olina omuzadde ye tebimukwatako abo be bamanyi omuzadde tebimukwatako. So Pastor Bugingo kyewakoze nkwebaza abataata kannemere nnyo ku bataata musigale nga mukola obuvunaanyizibwa bwammwe mulowooze nnyo kyenkola kyekituufu. Emikolo gigenda kutuuka banno bakuyite ku mikolo nga teri mwana akuyita. Nze nyinako omukolo gwe naliko omwana neyeebaza buli muntu taata n'atamwebaza. Baganda ba taata ne bavayo okikola otya luno olujja lwaffe boogera n'eze endevulevu ezitakwatagana kati ekika mwali ludda wa ekika mwali ludda wa nga temunawolooza ku kika musooke mubuuze twakola omulimu gw'ekika twakola omulimu gwa famire. Bwe muba temwakola bintu ebyo mutandike kutambula mwetonde mukolo obuvunaanyizibwa bwammwe ku myaka gye muliko omwana ategeere nti ekituufu weemuli. Naye okulinda emikolo gya omwana n'atalabira ntaatawe ng'ali sigamba nti abaana temulabirira bazadde bammwe naye nga singa omwana agaana okukulabirira nga tewamulabirira kkiriza bukkiriza nti guli emu emu. Kitwale butwazi nti taata guli emu emu. Bugingo yazuukuse ku ludda olutuufu. Ebintu ne bimusindika ne bimugamba genda weeweeyo mu maaso g'abantu obagambe kyembadde nkola kikyamu weeyite kisajjasajja. Era ne makula Bugingo mukkiriza alabe abaana be. Bugingo mukkiriza abeere taata mu maka ge nga taata omutuufu. That is how life should be. Maaso eyo abaana bano ensi tugirimu nga lugendo. Lujegere teruwummula lutambula luti lufungo lwa ssaawa. Lugenda luti. So oyagala toyagala olina okufa. Moze tumalirize. Tumaliriza. Oyagala toyagala olina okufa. Mbasiibulira wano abalina abantu abalina okulya idi mubayambeko. Abaana muyambe ku bakadde bamwe abali mu byalo n'abali mu bibuga abalina obwetaavu. Tembawa bisembyeyo. Taatawo muwe ennyama agirye efike. Mama muwe ku shaliye y'emitwalo 4 ajambala anyume. Mugulire ku ngatte ennungi mubawe ku masannyalaze babeere mu masannyalaze nga geego.